Siwendongose madonge sidogo mange emizinga giwamba. Mumbutu y'embutikizi Sserumbeete 2017. Tosigaze sawa mbaye tuke ku mbutu y'embutikizi Sserumbeete egenda okubeera misaye Wankulukuku olunaku olw'enkya ng'ekuleeteddwa Bukedde Farmer Radio embutikizi etwalibwa kampuni ya Vision Group. Bakafulu mu kuteeka ebivulu abasiriki events bamazidde okuzimba stage gali gwoleka n'okusimba emizannyo okukakasa nti abantu banajja mu mbutu y'embutikizi tebagenda kujula. Enteekateeka z'embutu y'embutikizi Sserumbeete nga bwe mulaba emabega waffe ziri mu nkya tutambula bulungi. Watutuukiddewo nga abavugirizi b'ekivulu kino bamazidde okusawo weema zaabwe we bagenda okugabira ebirabo. Tyenerese ebintu bingi, ayagala okugula okufuna kasimu kaadi akapya, ayagala okufuna ebirabo muli kimu, n'ayagala okusanyuka jangu. MTN etaddemu ssente mu mbutu y'embutikizi tubalinze enkya. Jangu tutuukirire wano mu tenti yaffe, tujja kuba ne ba doctors baffe babe nga tukwatira wamu era nga tusobola kuba nga tukujjanjaba. Bwe kyetaagisa okujja wano tukutwale mu ddwaliro, tulina ambulance eziwerako zijja kuba ku standby, tujja kuba tubajjawo abaana abafunye obuzibu tubatwale mu malwaliro ag'enjawulo. Emiryango gyegula okusaabiriza okumatyanga gwaliyo tosaanye kusiba ebirabo tomoni ensimbi enkalu n'ebirabo ebirala era tosaanye kwerabira nti enjala tugenda okujjuza obukongo obukusimba ebukutwala mu kibuga Abu Dhabi ate nga buli anaagula olupapula lw'amaliro ga Bukedde nga weebwa omukisa okuyingira mu kiwuma kya ssente okweyolera kavo. Hajala batuuka ku lwa Vision Group alambuludde enteekateeka nga bwe ziyimiridde. Enkya tugulawo sawa 2 zennyini buli omu 7 ng'ate ne security weeri y'amaanyi. Sharif Ssebunnya yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.